Amanya Zekansime 61. Muli mutya abaagaana okulaba ebintu nga bwe biteekeddwa okuba. Gwe Uganda wasigala ogiraba ng'eya 86. Ebikyuse naye nga gwe ndowooza yeekulowoozesa nti Uganda ekyali mu myaka gya 1900. Omanyi ffe twasigaza gwa kusomesa bantu era tujja kujjanga tubasomese. Abategedde ne bategeera n'abatategedde tetujja basuulira, tujja kakasanga tujja buli lunaku tubasomese. Waliwo ekintu ekyenjawulo olwaleero kyenzize nakyo. Gwe Kyagulanyi Ssentamu omulabangaani. Ekyo kibuuzo kikyalemye bangi. Era mbalabayo bangi nga bakyalabira ddala Kyagulanyi Ssentamu. Nga kali akalenzi aka ghetto mwalabye Afande Nalweyiso ng'asinzidde ku mukutu. N'alyoka agamba nti Kyagulanyi Ssentamu kavubuka akabadde keekyangira mu bantu. Ekitegeeza nti mentalite ye teyawula Kyagulanyi Ssentamu ono agenda n'alya n'anywa ne kacaayi ne Donald Trump omukulembeze wa USA super power. Ye Nalweyiso ye akyamulaba ng'akalenzi kali ka Bobi Wine akedda ak'omu ghetto. Kati no mwana watunze Kyagulanyi Ssentamu kati ate nina engeri gye mugeraageranyamu. Tebifaanana oyo abibeera nabyo ssebo. Mugeraageranya n'akalenzi akasinziira mu Misiri ne kalaba okutulugunyizibwa okwali mu ggwanga lya Misiri ng'abaana ba Isirayiri bababonyaabonya. Ne kagamba nti nedda, nze nganze Musa nga nkyali mulamu sigenda kuganya bantu kusigala nga babonaabona. Ekirowoozo kyatandika nako ne kakiguza ba Alooni. Naye nga buli omu alabira ddala tekisoboka ojja otya abantu mu mikono gya Falaawo. Nga buli omu era buli weekigambanga ng'agamba gwe sirika tobaako nakyoyogera. Bye bimu era mbalabayo wano babebekulu mubalaba newankubadde nga Kyagulanyi Ssentamu ali ku level ndala nnyo. Era kati bo basigala bamulaba omuyaye naye nga amazima agalaba, naye ng'awulira tayagala kikkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu yagenda okukulembera abaana ba Isirayiri okubajja mu mikono gya Falaawo. Ekyo nga tasobola kikkiriza. Lwaki Mwami Museveni alemeddwa Kyagulanyi Ssentamu? Nti ye Museveni kyamwewuunyisa nnyo yali atunulidde Kyagulanyi Ssentamu nga ye ng'omuntu, n'atunulira People Power ng'ekisinde, NUP ng'egguruupu pate, wabula ne yeerabira nti Kyagulanyi Ssentamu yajja nga idea kirowoozo. NUP kirowoozo, it's an idea. Ne bw'onookera ku makya n'osaanyawo Kyagulanyi Ssentamu, that idea will never die. Ng'abantu bamaze okutegeera nti they have their rights, they have their liberty. Obuyinza obwabagibwako, essuubi eryabagibwako, eddembe lyabwe eryabagibwako, naye ng'ate yali bajjako waali. Munange tosobola kukibajjamu. Olwaleero tukikkirize tukigaane buli alowooza nti Kyagulanyi Ssentamu tasobola kukulembera ggwanga olina ky'otalaba. Olabika okyali mu myaka 2000 egyayita. Era Mwami Museveni naye bw'atyo bwe yajja. Nga tuze mu byaddala, Mwami Museveni we yajjira mu 86 n'oleeta ne Kyagulanyi Ssentamu mu myaka gye gimu gye balimu. Esaawa eno n'obasimbisa layini mu 86 n'obagamba nti ono ye Museveni, ono ye Kyagulanyi, mulondeko ani abakulembera. Muyinza okulaba amajja amavundu we bagakasukira Museveni nga bamugamba vaayo mwana akulembere gwe.
ekyo kye mutasobola kukkiriza. Mumugamba kavubuka kato naye nga byakoze bibaraga nti takyali ku level yammwe gye mumulabirako. Kyagulanyi Ssentamu kintu kinene nnyo. Gwalowooza nti tasobola kukulembera ggwanga, gwali mu mabega emyaka 2000 egyayita. Byonna abikoze mubirabye. Weyava okutuuka watuuse buli omu akyebuuza, how did it happen? Kyatuukawo kitya? Abasinga mwali mukyamulabanga Bobi Wine oli owedda. Mugenda okulaba nga kati ebintu abikyusiza, kati atuula ne ba Trump ne mugamba kituukawo kitya? Aga amazima ago ge mukyagaanya okukkiriza ago ge twagala mukkirize, mukakasa nti buli kintu kisoboka. Twagala okutegeeza Bannayuganda nti Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeza addako. Mukikkirize, mukigaane, kyekigenda. Nze Kansime 61.